house of fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Oh yes, tukwaniriza ku mukutugwa ku Muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amenye ndowoozi wa mtanta Mjimso ne musanyufu kuba nti mu episode 2 mukomyewo ne mukulu amanyikiddwa nga Isaac Katende aka Kuku Asabye mukulu wange onakulwali tugenda kutunulira ebintu bingi naye ate mu bumpimpi simanyi omukulu teyalina nga bulijjo time nina tufunze abantu tebagala nnyo kukirwako kukifira Kasuku tugenda kutunulira ensonga ez'enjawulo. King Sir yaganye okuba nti alabikira ku presidential debate yaganye okuba nti alinya podium abantu abasinga ne bagamba nti tiyabadde presidential debate yakutali saha simanyi gwe ogenda kyogerako ekyo. Omukulu amanyikiddwa nga His Excellency the Ghetto Gladiator bamuganye okuba nti yeetayaya omoro era nga bakitegeeza okuba nti boli abakulu abali mu government nti bamuganye ekibiina ekyo ekivuga kigamba nti ogenda wetayize kampani ntojja kusobola kuba nti wetaya. At the same time tutunira Spice Diana agenze maaso n'okuba nti oboli awo ateeka EP ye yagenze wakati kino namukyayako namusaba okuba nti ajja okuba nti attending omukolo ogenda okubeera ku Lwokuna sedize munyonyi eyo agamba alina kolabo nga 2 ezaba Nigeria kuli Flavor ne Davido. Kolabo zino zijja muyamba tezijja muyamba according to previous kolabo zakola. So zensonga zigenda okuba nti tukolako lunaku lwa leero ndakusaba osooka olubuuze kubatulaba tugenda maaso abatulaba n'abatuwuliriza mwebale kubeera nga muli ku mukutu guno musajja wange Jimso ndi naye manyi abantu abasinga muyina emikutu kwe munsuubira naye nja kubeera ku guno ne Jimso kuba musajja wange. So mukyana eno mugirabe nnyo program eno mugirabe nnyo tobuuka bulango ate Jimso asobola okufunamu omanyi abantu balina ekintu kye baŋŋamba nti kati Kasuku wakola channel yo tokyayogera obeera obuuza abantu bibuuzo kati ndi wano wa Jimso wenja okubeera nga nziriramu ebibuuzo ng'abantu wembabuulirira eri nga bembuuza. So nsoose kwewujjamu ebbugumu libadde lingi bamanyiira abo abalabi bammwe ayinza okugamba nekyewujjiza mu kamera ebbugumu libadde lingi tomanyi gye mbadde nva. So but wendi kati katulaba tenerero bwe lunaagenda tusinzidde wano ku Serena Hotel olunaku olwaleero omukulu ono waatera okumpita n'agamba jangu naawe ofune ku nspewo ya Serena era wetusinzidde Kuku tugenda tunulira King Sir kuba president obutasobola kuba nti alabikako ku presidential debate oba oliawo abamu bagamba nti kyabulamu ebbugumu alaba bagamba nti oba oliawo omukulu yatya reasoning ya Cindy fenange gye twamulabamu n'akazungu. I don't know what is your opinion about that. Nze nasobola okwogerako ne Saha I'm part of his communication team nasobola okwogerako ko naye era ensonga ze raising zaali valid. When you decide to organize a debate over an election tomala gasuulawo kuba olaba olanya bwe yafa kati nga omolo gy'ogambye olanya bwe yafa baavayo ne balangirira nti tugenda ku display nga voters register ku luno nekibaawo ne balangirira nti tugenda ku nominatinga ku luno ne bavaawo ne bagamba kati campaign zitandike ne batula ne baharmonizinga nti ono bw'abeera wano oli abeera wali ono bw'abeera wano oli abeera wali. That's an electoral process. You just don't wake up one day and you feel we should have a debate nebaawo. Bino ebintu abantu balina okutegeera nti si byakusaagamu. This is music is an industry or a business ereeta in billions. Yes. Even when it's not being taxed directly nti ku mulyango omuyimbi URM obeera kasasuleko omusolo biki it is raking in millions billions
So abantu abalowooza nti kino ekintu kyakusaaga mu busaazi bo bagenda kukola nga bwe baagala. Saha chose not to be part of the fulare. Era people went and debated. Ensi neebalaba. Ne debate yasooka wano presidential debate gye twalina Museveni teyakkiriza. Because ensonga ezimu ze baatuwa one tebakikkaanyaako nga electoral process ejja. Ekyokubiri kiki kye baali baagala okwogerako. Baani abagenda okumubuuza ebibuuzo. You need to be comfortable n'abagenda okubuuza ebibuuzo. If I come to a debate nga Kasuku yabuuza ebibuuzo nga I feel he has a bias towards me, yes, how sure am I tagenda kumubuuza ebibuuzo byestaagala? Douglas Lwanga oba oliawo balinamu akantu nesaa sikimanyiiko ekyo but mbadde nkuwa buwi nti for example oba okitegera kyenkubuulira. So saha n'atalabika. It comes back to being organized. How better organized can you be? Waliwo omuntu omu yagambye nti oba oliawo engeri saha gy'atalabise mu presidential debate yeetagibwawo airtime n'omukisa ogwo okusobola okuba nti akyazibwa ku TV okubuulira abantu ebintu byebimu ebyokuddamu ebibuuzo. Saha teyeetaaga kyazibwa ku TV. Saha yeetaaga onnoonya abagenda omulonda abannyonnyola ekyajja obbakolera. That is all. So the presidential debate, that presidential debate was dancing to the gallery. Okitegeera kubanga abayimbi abalina obbalonda baali mu bivvulu yali Saturday nga bagenda mu bivvulu. So people did a debate for us who don't vote. Oba okitegera kyegamba kyabola nakugamba nti ezo miliyoni ze bayonoonaawo ze bantu bakozesa okutegeka akalulu akatali scientific. So they wasted a lot of money on nothing. And when you look at the type of people abeesimbyewo nenzita gye baadde batta ebibuuzo Lodibite mwamulabye bulungi legend era type of mu Uganda. Lodibite mutaletanko hip hop mu Uganda. But it's part of the campaign process. Naye alina okwekuutira akadingidi. He's having his minutes of fame. Wano waali, he's enjoying them. Amanga ndi project ya Cindy. I don't know, but clearly Lord Bitem will not win that election. Although I think he would be a better candidate. Why? But tunuulira ebbanga lyabaddewo mu industry. Yes. Ng'atunuulira ebintu abiraba behind the scenes. N'okuba nti he's not a serious musician, though he loves the music. I think he's better when he's managing the music or the business than when he's a musician. Cindy era tajja kufuna budde bw'abayimbi, era Cindy baanaamala olayira bafiina ba police board era bajja okukwata ekintu ekyo bakivuge. Ate sa baba tekizo. It's some story. So kati bano bonna tebagwanidde kubeera awo. A musician is not a suitable candidate for that position. Yes. It needs a person who is hands-on. Actually, Uganda Musicians Association by no appointing a CEO. Olimba. They have to appoint a CEO. See administrator, a CEO to run their business. Okay. Yes, so mimbi asobola kuba president naye nga CEO yakola waaka. Awo bamisa kisiwo bali batwalidde ekintu. Balina okugira, but for all of them, abantu abasinga, you see, okulwa awantu tekitegeeza nti otegera bulungi ekigenda mu maaso. I know. Music is just more than just singing. Olunaku olwaleero woman has to be more than just singing. Sikuwoza nti no omuntu aludde mu kifo sima yayimba dda omuntu sima mugagga. Ebizibu by'abayimbi abo abasajja abo balaba be muliko ate tukole emmere. Nze genda oyogere ne PS wa genda bw'oba oyagala omumanya ogenda oyogere naye. They are shallow people. Genda oyogere ne bakomishona mu genda bakubuulire. Those people bemweteekako omuzima baludde mu bizinesi sima abalegendi, they are shallow. Batuukeyo nga tasobola wadde omuntu n'ogenda mu meeting nga tomanyi na tteeka libafuga. Kyogamba tusigale mu mmere. Mu mmere mutya
tusigale nga tutunda emmere tukube n'emyuziki waffe no they can go but problem yaffe eri emu people don't want to read, people don't want to be informed. Okitegeera kati ate tukyalina biri ebya kisajja kikulu okulowooza nti omuntu olw'okuba abaddewo ebbanga bweriti oba okitegeera. So that's where some of our problems are coming from. Lwakuba it's a good gesture bakola ekibiina. It's a good gesture baagala olonda to see that democracy works. However, how does democracy work? Olaba ekintu ky'omolo ky'oyagala okwombuuza kya Bobi Wine Muganda okwe kubba akalolo okusookera ddala okugaana omuntu okampainingira omuntu. Thank you. Bw'otugamba nti nno twesimbyewo ffenna the grounds need to be fair. Bwe tutuula wansi ne tugamba nti nno ku Mande Kasuku beera ekasangati ku Lwokubiri beera wano we agree. Ne tugamba nti kati opponent wange ku Mande beera wali ku Tuesday beera wali okitegeera. Lwaki opponent wange baba agenda gye wamugambye okubeera omugaana ng'ate nze toŋŋanye genda gye ndaga. Uganda waliwo ekintu obaolyawo abantu kye bagamba especially abali mu gavumenti nga bagamba nti obaolyawo abaana abali ku ludda lwa people power nti politics waabwe bagenda maaso n'okuba nti basigawo kyalina okuba nti obaolyawo bakuma mu bantu omuliro. Yensonga lwaki obaolyawo Bobi Wine akyagaanibwa okubeera nti yeetayaya mu by election eyo. My question is abasigawo kyayi bwe bagamba abakulu abo abakulu baveeko tojja basobola oyo nalina politics okitegedde bye biri byolaba bye bazanya saha nti omuntu okeera ku makya omuntu n'omugamba ku Mande nti ku Lwokuna waliyo debate tokebedde programu ye bweyimiridde tomanyi ebivulo byayina gw'otaddewo kati abantu bagambe nti saha yatya ati bagambyemu mbu Kingsa akazungu ako ngesindi gyabadde alifuwa obulungi. Hansoni obedda ayogera Oluzungu n'Oluganda Kalifu obedda ayogera Luganda Nebitemu yabadde ayogera Luganda webale nnyo kati kyogande saha Oluganda talumanyi kuba bakkiriza nti okwogera Oluzungu n'Oluganda ezo zonna excuse abo abantu abagaa nti saha anywa enjaga kwatayo omuntu omu agamba nti saha anywa enjaga muteeke wano bebe ne saha muteeke wano buli omu ajjeyo kyayina. Bebe kulu yatera omulumiriza ssebo gwe baaba yamulumiriza gwe muteeke wano ku mabbali saha muteeke wano buli omu atandike kusikayo kyayina mu music kwepimamu ne mukyafunye mu music buli omu muteeke wali kati gwe bw'omala obiteeka wali oyita abantu obabikke mbawo kye bakola mbikka feesi nze natoteekako linnya lyange nejjimuso mubikke feesi yenna oteekewo byenkoze oteekewo byokoze ogambe abantu londako who do you think you would want to be kati olabe bwe banaalonda omuyaga nga tukwata Entebbe Road ekiwatule tuvaayo byonna byonna sawa oba anywa njaga oba taginywa takwatangako ku muntu tumulyanko mu rape case tiyanyweje enjaga n'akwata omuntu tanywangako njaga n'akuba bantu mayinja wabula ye kyasobodde okwekolera asobodde okugula acres of land eri gy'abeera n'azimba very big mansion ayina saha King Sport wali ekola bulungi enkumba okitegeera and he's doing his music ayina shows ayimba n'embaga azikuba nnyo kati omuntu addakaawo yenna gwe buli muntu agamba nti saha anywa enjaga ngenda mubuuza muteeke wano naye omuteeke wano kati ye omubuuze gwatanywa njaga kiki kyoyina opalaso yebagamba wekoleddewo kaki nga tukyali mu same thing waliwo omukulu eyagambye munne musi superstar njagala okubuuza gwe muntegerayo Hanson bali luno superstar oba Kalifa mutuufu gamba nti tamanyikiddwa era si superstar nabirabye ku debate you imagine a presidential debate instead of talking policy people were arguing on who is a superstar or not. So Hanson Marino si wa amaanyi nga Kalifa olina okukkiriza si wa amaanyi nga Kalifa namukulu teyavodde nnyo omusajja yagenda paka Sweden paka ebyo bibaamu
buli woyingira kye bayita politics ebyo bibaamu. So that was part of strategy. Asobola okukyogera nga ayagala munyiiza nga asobola okukola ki. Yes, so Hanson Baliro no waali, but it's not as big. Yes, like career Hanson Baliro no. Yeah, or kufuka like Hanson Baliro is a good musician. Ayimba bulungi. Yes, his star tena shining nnyo nga yewe yayogedde weeri. Yeah, but self-belief is paramount. Okay. Yes. Tukyali ku mukutu baguyita Uganda Mukamooli kyali ne mugana wamakiddwa nga Kasuku. Tuvaawo tugenda kwenyigiramuko mu byobufuzi katono nnyo mpola mpola. Tosobola kwogera ku Uganda n'otogera ku Bobi Wine. Ate bw'oyogera ku Bobi Wine oba olina okuteekawo Museveni. Bitambula ebintu bibiri. By elections ezinga obungi Bobi Wine zeenyigiddemu azaaziwangula. Atutunula gy'asookerako eyamuwa amaanyi yali Arua nezizzeekaawo ey'Ekayunga. Oba oli waliwo ebitagenda bulungi. President Museveni yamugamba nti oba oyagala oba toyagala akano akalulu nkaagala era ngwe kati ne bakatwala. Akalulu ke tuzeeko ke Komolo. Bobi Wine baamuganye okuba nti akampeiningira candidate we nga bagamba nti oba oli awo baleeta obuvuyo mu ssaza eryo. Bobi Wine lwaki bamugaana okwetaya ate nga balina omugaana byabufuzi because saawa eno Bobi Wine yaliko amasannyalaze. So if you are seeking to hold on to power, you do everything to keep power. Yes, so Bobi Wine si yasoose ne Besigye byamutuukako beyagezaako nyeenya status quo. So don't be shocked. Nabe nagambe that is part of politics. And that is how it happens. Of course, abamu bagamba police esobola okuba nga ezannya eyagala wa opposition eyitewo omuzimbira sympathy. We have heard of those things. Yes. But then also basobola okuba bamugaana tuuka mu bantu. Gomanyi Bobi Wine ne bamuleka bino byetulimu musima free and fair. Azunge buli wamu akoleyo nga bw'ayagala. Olowooza bano abasajja bayinza okuddamu okussa tebasobola ng'ate batugamba tulina democracy omuntu alina okwetaayo. Democracy is defined depending on where you are. Yes, naffe mu maka gaffe bagamba nti omwami n'omukyala kyekimu naye mukyala wo totuuka n'omuga nti wano si wuwo naye nga babagatta mu kyaki ne mufuuka omu. So democracy varies depending on where you are and depending on what you want. So democracy in Africa is of course different from democracy in Europe or in America. Yes, the way God made us, we are not as civil as we are shown to be. True. Yes, so ebintu bingi ebikyuse mu society zaffe and for some reason we feel it is normal. Life has to go on. Yes. Sajja bamuganya okugenda omolo ayinayo candidate we expect a free and fair election. Bebanamalanga balangirira for example wa NRM nti akawangudde and you can't go to court to challenge on grounds that batugana ogenda campaigning. There will be a legal play there. Bakugambe awadde naye bagana Bobby tebagana oli nga ye yasobola okitegeera. So that is politics altogether and that is the cost of politics. Okay. Kyokka bambi njagala saasirako abaana abafa. Nalabye waliwo abaafudde nga bagenda eyo. So tubasaba bambi muvuga nga mugenda muvuge bulungi muvuge empola obulamu kijja kuba kibi struggle okugguka nga mwafa kituufu. Ate abaana bamwe batandika okukayana nga bola abaabano be bakaaba tatange yalwana temunzijukidde okitegeera. So mukikoleko ekyo ekintu mulabe nti nno obulamu babukuuma. Obulamu Uncle Kasuku tulaba like ennaku zino olutalo ennaku zino abantu balwanira ku Twitter. Olaba omukulu yavayo n'agamba nti waliwo ayagala kusikira engatto za taata wange okumujja mu bigere naye engatto nene nnyo tezimutuuka. Oli n'agamba nti nze saagala kusikira
bya kitaawo sisobola kusikira bya kitaawo bya kitaawo genda osikire ente ze engato ze n'ebisigaddewo namugamba nti eno Uganda gy'olimu si ya kitaawo okitegedde tosobola gisikira njagala nkubireko prediction yo let's just assume nti 2026 ballot paper without Museveni nga kuliko Bobi Wine oba n'omwana ne Muhoozi ballot paper tojjagirabako soon. Museveni akyakomawo ku ballot paper. So it is still far. Yes. Omanyi kyolina otegeera nze mu kulaba okwange nze Katonda nsaasidde mbeerako kumpi n'abasajja abamu abali okumpi n'obuyinza oba kale nga bo bamanyi otegayo okutu n'awulira ekyogerwa mu kisenge. Museveni akyaliwo paka lwanaakoyera. There are so many changes ezikyajja, so ojjatukako akalulu ka Bobby ne Muhoozi oyinza okala mu myaka 10 okuva kati. That is bekanaaba kabaddewokko naye nga oyinza obutalabako Muhoozi ku ballot paper. Bino byonna bye bakola bino byonna bali mu kukanyuga kugulu mu mazzi. Olaba amazzi, how deep is the water? Okay. Okitegeera beepimapimamu balabe ekintu kizitowa kwenkana ki. Bwe ndowooza nyinza okuba nga ndi mukyamu, but that is what I think. Yeah. Birala awo n'ebintu bya politics ebyo biraba ffe ng'abantu tubireke, tubyesonyiwe, tubiveeko kuba ffe tutula ne tuwa endowooza zaffe. Abasajja tebatuliiko, baatutadda, bali mu nsi ndala, baatuleka dda, tetuli mu nsi ndala, gye tuli ne gye bali miles apart. Kati bino ebirala bye tuteesateesaako nekolowooza Muhoozi anajja bye baagala tubeeremu nga bo bavuga ekyabo, nga moolo ziyimuka nga bwe batyo bo bali mu birala, mafuta temukomplaininga. So kati wano ebisigadde we are wasting our time. Omunauganda kati nze kyenjagala omugamba kuteeka gavumenti ku nninga ku kintu ekiyitibwa ennusu. Okitegeera amafuta gali waggulu, emmere eri waggulu, sabbuuni ali waggulu. Kati ebyo byenjagala twogereko. Yes, because oba Bobby yatufuga oba ani yatufuga, olunaku lwaleero tuli mu economic hardships. What solutions do our leaders have for us? Amukulu yayogeddeko, waliwo kyapiikinze? Tewali kye yayogedde, because he didn't give us any tangible solution. Bw'oŋŋamba nti kekkereza emmere gy'olya beene eggwawo ki kyenzizaako. Okitegeera kye ŋŋamba? Ebibuuzo kati nga mmwe bye mulina otandika obbuuza. Edda ssebo kati ffe tubasange waabo. You have a channel here. There are people going to watch this channel. Yes. Ask the questions. Put the head of state on the spot. That how do you come? Take 1 hour and a half of our time to tell us that you have no solution to economic problems we are facing. Yes. The president should resign. The president should resign and go. Why? Yes. Because president alayira wali otukuuma n'ebintu byaffe okola nti tuli bulungi. Betukeera ku makya nga tuli mu economic hardships zino nga tasobodde tuyamba, meaning kye yalayira okukola takyasobola kikola ki? Agende omuntu omulala ajje. That is what any honorable person should have done. But because we have been chosen to be taken for granted, we are here discussing, but we don't know how we are going to live here to our next destination. Okitegeedde? Kati piki zigenda tandika okuba nga zikusaba emitwalo 2 okuva wano paka Makindi. Mwana Devio oyo akugamba oyo kenyinyi oyo ali ku kamera oyo. Letira mutwalo okuva ali Kasuku paka ku Serena ayagala omwe mutwalo. Nozo kiraba we bavugiranga 2 oba 3.
bayayi Uncle Kasuku olina mukwano gwe nnyo presidential advisor amanyikiddwa nga Fulfiga ebintu byabwe sibitegeera oyinza okuba tojja bitegeera tojja bitegeera anti waki tojja bitegeera anti kati ekyo kyenkugamba nti tojja bitegeera omanyi lwaki kuba tetumanyi oba bituufu oba si bituufu ate ekirala omuntu omu agamba namukola omulala agamba tebankolangako okitegedde kyekugamba yes so we don't have consensus that one is saying namukola n'olina akkiriza nti yankola so bwetuba tugaa nti ono agamba nti yankola n'olina akkiriza nti namukola naye olina aga nti omwana si wuwo that is different. Here one is saying I did you, the other I didn't do you. So ekibuzo kyange kati fe abataliyo okukwatirako gwe eyali akola oba kukunyweza gwe baali bakola kati fe tetusobola kuteesa awo embuulize omukulu waki Balamu ali concerned about that because Balamu aba yagamba nti ono omwami alumiriza nga bwe yakolera omwana bwaliyo wuwe naye bw'ataba wuwe njagala mbatole kugenda bw'ataba wuwe njagala bamusibe n'ebisumuluzo babisule mu nyanja waliwo engamba ezayitako amabegaawo nti Balamu ne presidential advisor biki ebyo and why is Balamu alemeddeko ennyo simanyi I don't know what his interest in the matter is but me I would advise him omanyiza ekinnuma ku Balamu kiri kimu Balamu yalinga musajja nga yeebeerera eyo mu bibye n'akola ssente ze n'azirya nga teryamusumbuwa kituufu okitegedde kituufu Balamu najja mu bino ebintu byaffe ebyekisiru we lowered him to our level okitegeera bulungi nnyo so he became a part of us kati naye musirusiru kati osanga n'abantu abali eyo nga bateesa ku Balamu nga bamulengeza kituufu ne bamufuula ekiyingi kituufu oba okitegeera kyeggamba ninga Balamu musajja Balamu is a graduate he has a master's degree that is one Balamu has a lot of money mugagga yes a very rich man amahoteli agalina nti Balamu ne yandisazeo ga nti agende mu byobufuzi nga tatuliiko eno naye kati nze ekinnuma kale kwe kulaba Balamu abantu bamulengeza bamufudde ow'ebigere a very serious man like Balamu so for me I think Balamu may I would tell you dikuula Balamu ebintu bino ebya art biveemu asigale mu business side omanyi no munagambako nayogera awo neŋŋamba research nti omanyi research ebintu byokwagala oyamba abayimbi biveeko kuba abayimbi tebategeera kulwawo bali ku cutikayi kulwawo bamukutteko oli shuwadirwa mututte twagenda okuddamu nti yadduse mu nnyumba buli kimu n'agenda nakyo nga tewayiseewo na myezi egi ebiri so kati kwegamba otuuka nola ekitiibwa kyo nga kiyiika ekintu okikoza out of goodwill okitegeera kati ne Balamu bino ebintu abireke abantu batandise okwogera ebigambo and when those words begin coming out tekiba kituufu oyinza okuba nga olina ssente nga nnyingi naye waliwo embeera etuuka so Balamu bino biveemu birekere Fulfiga kuba ye Fulfiga ye muyimbi Fulfiga yagambye yakkiriza DNA now when I come and say nti Jemuso wanfunisa olubuto Jemuso neyeegaana olubuto okitegeera solution yeeyo yonna eri ki if Fulfiga had refused the DNA aboogera twandibategedde but Fulfiga accepted to do the what? The DNA. Now buli muntu alina kyayagala okuteesa around there kiteese nga DNA ewedde okay kyayivula ombuuziza bye baliko nenkugamba tewali kye baliko because
full figure accepted to do the DNA. Naye omuntu otegatta naye gogamba tewegatta naye ate oba okkiriza yaki. Anti kati mu life ky'obuuliza kituufu. Nze nalayira omuwala w'oviirayo nga tetwegattangako n'oga nti omwana wange mubbira. Because you see, process y'ogamba nti twegatta unless it was a one night stand nti era wansanga ntamidde, I cannot forget who I slept with. Oba kitegera kye ŋŋamba. Era ne bojja nga tonabagenda mu by'amateeka wa bonnyinyonnyolamu, I can rewind back. Kituufu. Then I can either ask for a private DNA or what. Ebintu wabituukira mu mawulire kiba kitegeeza nti omuntu boogedde naye n'agaana otegeera. Kituufu. Oba okitegeera ng'era mu situation eno bwe tuli tifulufiga yabigaanirawo nga lumu. Now there is a point you reach n'oga nti I want to put this behind me. Okay. Ye point full figure gyaliko nti abantu bandibadde beekwasa nti full figure kale mukole DNA senga kati emboozi eriwo eriemu DNA yabagambye tugenda kukola DNA kekolebwe ekinaavaayo tujotandikira nga tumaliriza mpola mpola. Twalinaawe omuyimbi omu nakugamba nti yasenyize muganda Palaso yasenyize Wizomanizo era ye manager. Palaso olowooza ye time entuufu okutandika okusenyinga abantu bwe batyo kikola sensi okola ne mukulu we? Kikola kubanga Palaso alina ssente kati asobola oliisa nonywesa muganda we nga teeraliikiridde mu ssente zange nziteeka mu gwe sitamanyi. Yes. Tochituufu. Naye kalya yeyo omuganda okomawo bombinga back. Tulina chance y'okulaba Wizo ng'akomyewo. Yes. Alina Wizo kyatera okwogera nti bannaye temulina kye mu mmanja, twakuba music ne mwekwanirako ne mwewasizaako ne muzaalirako abaana ne mugraduatingirako byonna. Nze ekituufu kiri nti Wizo sirina kye mubanja era kyavola simwogerako mu bayimbi nti yagwa. Because for me Wizo defined my 20s. He defined 10 years of my life. Yes. Nali nzija mu mawulire nga bakatandika oyimba. Okay. Najja 2011. Okay. Nga bakatandika bakayimba awo kujja ku bino ebya radio. Ne nalimba manyi nga nkyali ku Red Pepper. Ne bakuba good music. Ne basambira abantu obujji bungi. So for him it is understandable nti gwe yali ayimba naye yagwa. Embeera neetabuka. So the truth is sina nye kye mubanja. Era Palaso musayininga. Palaso alina ssente baba asobola okuba muganda bakakadde buli wiiki well and good. Oba kitegeera. Let them just continue doing music. Gwe basobola otunda ku iTunes those social media platforms. Yes. About him coming back will be very hard. He needs to do so much. But when you see what he's doing, he's still stuck somewhere. Achakola ye kyayagala. Yagamba ati yali depressed. Definitely. Tosobola butabeera depressed. Mulwakuba temwamanya. Ebintu ebyo byasinga obonyabonya Wizo mu kulowooza okwange. What is the rest of my life going to look like? Oshitegedde nti singa radio yafanga bola Mr. X be yafan nga bali ne gift of kado. Yes, bali balina bakozeewo naye nga si byamaanyi nnyo. Okitegeera. But here is Wizo ne radio who sang together for 10 solid years. Okitegeera. In 10 solid years nga bakubye hit. Baali bonna nga baavu ne bafuna ssente ne bagaggawala ne batuukayo. Kati ekintu ekisinga oluma mu bulamu kwe kufuna ku ssente ne ziggwawo.
kuba obeera walyako ku bbaga oba walinnyako ku nnyonyi kati oba Museveni byatugaa nti tulye muwogo waliwo batalyanga ku muwogo omugambo otya okulya muwogo okitegeera bye biruma abantu Museveni kyayogerako ekyamuwogo akimanyi ng'oli kyakunnyonnyola kati wizo yembeera gyali so wizo abantu bamuleke abantu bakikole bukozi out of common courtesy bawagire wizo mu mbeera yonna buli mwaka lwakuba nti problemu yabeerawo nze kyannuma radio bwe yafa lwakuba nti abantu baatulwanisa nnyo fe abamu abaali baagala okubaako kyetuteesa kugambye abantu abo naye kati olaba wizo radio mu kufa baali balina okusooka ne batuula nga bonna bakakka ne beebuuza music ani amuyina ani alina rights za music tumulese tutya wamu kati saawe n'abafuna mu music ku internet balala waliwo abafunako wizo n'afunako waliwo n'abalala abalyako ennyimba ze yaleka tetumanya ani azigaba ne guno gwaka oba okitegera kyeggamba kati then twali tulina okukolayo Radio and Wizo Festival nga abajamaika bazikola nga bajjukira abantu baabwe Bob Marley baani ne tukolayo Radio and Wizo Festival Kololo Airstrip abayimbi ne bajja nga bazze kuyimba kuwagira muyimbi munnaabwe ne bakola ba Radio and Wizo Foundation nti kati Radio and Wizo Foundation buli mwaka erina kyeyamba oba eyamba baana abaana ba radio abaana baani buli mwaka mu Febu mwe yafiira kati ezo sente be bazikwata share ya radio ne bagiwa maama we egenda erabirira abaana be egenda emale projects ze yali alina ezitaggwa abantu be basobola okubeera obulungi ekyo kintu senga baali bakikola emyaka 10 the last 5 years or 4 years nga afudde gyabaddeyo senga bali wala kituufu oba okitegeera naye bwe yafa bataleka kwesongamu nnwe abayimbi ne babakozesa ona nemitutama awo wetukoma sherina kukugwange ekyamwale kuba nti mutulaba mbadde ne mukulu amanyikiddwa nga Kasuku Asabye ne musanyufu okuba nti buli lwe muyita bambi abeerawo thank you so much bro webale nnyo webale ddala until next time